Asero mukadde waffe super supreme abasentebe b'ebitundu sebo mukadde waffe Lop kubakulembeze aba constituency nekkiriza abaami bano ababiri gye gyali emimuli gyaffe mu constituency okubeera nga bakwata entebe z'eggombolola mu constituency erina Champs ne Nama. Kkiriza tubawe eddakiika emu emu abakadde baffe mwenda nze kirabire Badiru musajja tammwa kakulya nakulekisa kya Katonda nze sipiika w'eggombolola ly'e Nama nese omukadde waffe mukadde wange ebigambo biyinza okuba nga byabasentebe tukimanyiro kibasikako ebizinga bakumukwasa ekyamaanyi bakimanyi bulungi tusi ekyamaanyi amazima ga Katonda nabagambi nja kubasikako nawe misikiti bagenda kutiisatiisa sawasawa kakaganda wangalenka kumire kanyani buli omu ebyokulya n'okunawula ebiri mwebale kujja basebera kubakulembeze aba constituency nekkiriza abaami bano ababiri gye gyali emimuli gyaffe mu constituency okubeera nga bakwata entebe z'eggombolola mu constituency erina Champs ne Nama. Kkiriza tubawe eddakiika emu emu abakulembeze abusiraamu mwenna n'abakulembeze mu gavumenti zonna nsanyuse nnyo okubalaba. Nze Mwanjasi Ismail abadde vice chairperson Ssebo omubaka wa Paalamenti we bali wano bangi bazze nga ssebo ne bannyabo ffe ery'e Nama twakiguddewo mbeera ya kuloola. Tetukkiriza muntu w'NRM yabba kalulu kubeerako wantu wonna we yeesimba kubaako kyayogera. Ssebo omubaka wa Paalamenti otunaaba tufaananye bubi ssebo ojja kutusonyiwa. Awo embeera weetutuusizza ffe ekibooloboolo kyatandise tugamba tetubyako kigere. Ssaabasajja Kabaka wa nazirina era nazituusizza ewa kansa ate erya memba mu Paalamenti. Twagala okuyambibwako abantu baleeri bagamba mbu tetulina kyetusobola kukola era bagamba tusobola kubanja tetusobola genda wadde mu kkooti wadde okukola ki naye twagala okubategeeza tetunaggwaamu maanyi abantu b'e Champs mbategeeza obuwanguzi bwamwe bwe mwampa sisobola kusirika busirisi kugamba nti akawulu kaggwa abantu wange ate twawangula akawulu twagala okubategeeza tutandira amaanyi nnyo era tugenda kulwala okutunga ejjengu paka nga tujja obuwanguzi bwaffe kubanga eggombolola eno n'eggombolola y'e Nama twaziwangula era sebowonaledde oba emukutu ogibeerako bagamba bakutema amagulu bakujjako bakyamaani b'amagombolola kati ogenda kukola naani nga tolina kyamaani w'e Champs nga tolina kyamaani w'e Nama ng'ate abantu b'e Champs babalonda. Ssebo ne bannyabo salaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Twebaza Mungu ku lw'omubaka Abdallah Kimanuka buli mwaka akola enteekateeka eyo n'atuyita tujja ne tusaba ne twogera ebigambo ne tulya ne walli lwakuba bangaye nti mwe ab'emukono eno sayidi mwagoba omuceere mwagala mayuuni sabukansubiri wateeseteese mayuuni si muceere. Twebaza Mungu ku lw'ebyo bye tuyiseemu era bye tukyayitamu. Kadde waffe district kali abantu b'emukono eno ndaba bo bali kumite ndaba mwe mukyalemeddeko era njagala kuggumiza ensonga eyo gye muliko. Akalulu kano twakayitamu ne tuwangula ku mitendera egy'enjawulo. Emu ku ngeri emu gye tubanja abo abatwepaatiiseeko ne beerangirira bo bokka na bokka nga bannaffe abalala baganda timubakkiriza ku mikolo gyammwe temawa kazindaalo bwe balemerawo mwe mukibalekera emikolo tetugambye nti mubakube tetuli bakozi bafujjo naye tubaboole babuleero banywanwa amazzi kubanga si be baalondebwa baatwepaatiikako bwepaatiisi tutambulirawo tugenda kwenunula Mungu ali naffe. Kirungi abakulembeze baffe weebali naye bakansala weebali gavana waali ewangula newankubadde tebakulangirira
yekwe omukulembeze tukulembera abantu baffe bano sebo gavana ffe yekwe bwe tumanyi kulembera abantu ba mukono ebisigadde Mungu ajja kutuyamba okutuusa ensonga zino. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tebitumala amumanyi tusaba Mukama Katonda atunyweze nga tuli mu kisibo kino naye nga mmaliriza baganda bange abasiraamu twagala tugobole mu kisibo kino. Mungu waffe wa bujja, Mungu waffe waki, Mungu waffe tayagala mugattako ate ayagala kumusaba yekka ngawe mwebira mu swala buli omu n'alaajana n'agamba iyyaka na'budu wa iyyaka Allah gwegwe tusinza ate gwegwe tusaba. Abange mwezihize byonna ebisobola okubatataaganya mu nzikiriza yammwe mujja kusaba Allah ajja kubaanukula kubanga mwegula omwezi edi mu myezi egy'enkizo gyetutakunga kusabiramu mwokka naye nga mulimu n'empeera. Tusabire baganda baffe Mungu batutte n'okusabira eggwanga lyaffe n'ensi yaffe inshallahu taala Mungu ajja kutwanukula. Tukimanyi nti eri abalufiiriddemu nga muganda waffe yattibwa wano wennyini. Tukimanyi nti Mukono North kyabanja Kanatta kyandibadde kitya nga mulonza abalala okwenakugira ku Kanatta yonna gyali. N'olwekyo mwebale nnyo ssebo Honorable Mulima Mayuuni tukulisa olutalo lw'obaddemu naye ate nammwe mwebale nnyo okulonda aye ne mulondesa maanyi. Ensonga ey'okubiri waliwo abagambye ababbiddwa bannange naffe bwe tuli olugero lwe mbadde munyumya lwa kansala nga boogera lwe luli ekira lwe luli ekasangati lwe luli enansana. Abantu bakulaba kyogera basebe okwaniriza kubadde kwanduuluza amaanyi nakwetomera buli muntu lwokola ekituufu abantu eno bakituufu bakikola ki bakiraba. Njagala okwebaza Honorable Abdallah Kiwanuka webakazaakirira Mulima Mayuuni olw'omulimu omulungi gwakola era gwe gwakulooza ate era ng'ali mu disitulikiti eno nga gwokulemberamu bakiyamaani bano aba paliyamenti omulimu gukoze buki. Nkulabye ng'ogenda okulwanira abaana bali makomera, nkulabye ng'ojjatu nze nteeseteese fayiro buli omu tajja okutya naye Kiwanuka aziinamu omuki kubanga ne bwana bamulamuza buli wamu twamuteereddeku.